waliwo ka video akasasanidde nnyo mutimbagano omwami abadde ava mu banka okujjayo ensimbi bw'atuuse nga ziri mu guveera ziti oguveera ne kuyiika nga sikuulira afande togira gira ndebe kati oguveera ne guyulika ensimbi ne zimuyikako kati mu kkubo ababoodaboda nga bangi naye nga bw'osoma facial expression y'ababoodaboda bano buli omu olaba waliwo ayina enyiike waliwo akola ki omwami bw'azilonda bw'azizzamu bw'eziddamu bw'eziyika ng'egenda ssente nnyingi nga ziri mu kaveera akayiise n'azirondawo bannayuganda bangi buli omu ayogedde kike alaga bano bebakema ababbi bano bebakola batya bano bebakola batya nti sente bwe zizo zitaka security buli omu ng'ayogera kyasanze lwaki atadde munaye mu kintu ekitangaala ate nga si kinywevu kayulise munnaye ezimugwako bbanga munnakanvengo natuuliza olunaku lwaleero Gwe Olowooza munnayuganda abaava okugjayo ensimbi bwe kyandibadde kirungi muntu okutambuza hard cash bw'atyo mu mbeera bwe nti sente mu mpeke ye munnayuganda okutambuza sente mu mpeke nga Gwe Olowooza yandikomye ku sente zenkana ky'okutambuza sente mu mpeke kubanga wano wetuli nti ebintu bikolera ku digito nejjuzi n'abakatikkiro wa Buganda Peter Charles Mayiga ng'atukubiriza obutatambula na nsimbi nnyingi kuba zirina ebikemo naddala hard cash munnayuganda atuwuliriza mu mbeera bw'eti Gwe Olowooza omunnayuganda yandisaanye okutambula n'ensimbi ennyingi bwe zityo nga ziri mu mpeke gwe bagoba mu nju naye yalaga ku sente asasule ayina omulwadde mu ddwaliro bamubanja atanasasula biyo nga sente aziraba wali zeetaaga asasule talina walala bwakuzijja Gwe Olowooza ndowooza ye kiki ekibitolowooza ky'essaawa ezo sinkana ngomite omukaaga nga 2026 tugenda beera mengo mu kisanye onse sinkana ngomite